Bikajje tumeganye n'emmotoka ekika kya Primo namba UAU Rendana Munya S badde eva ku Lekayunga ng'abafudde babatemye mu butemi. Abafudde kuliko Anet Nakyaze ne Agnes Nakabiri ate abalumiziddwa kuliko Dan Kyaze abadde avuga Primo abaana okulinda Mpijja Gift n'abalala era nga bafunye ebisago eby'amaanyi ku mitwe. Akulira polisi ebiduka Nagalama Andrew Wafula aganye okulabikira ku kamera zaffe agambye nti akabenje kaguddewo ku ssaawa nga 12 n'ekitundu ez'okumakya ng'abafamire bano babadde baba ku kyalo ekirindi mu ggombolola y'Nazigo mu disitulikiti Kayunga okulya Ssekukkulu ng'abadde baddayo ebbombo ne Kawanda gye babeera. Kigambibwa nti lole badde eyisa ginnaayo nga mu maaso wavaayo Primo ate nga kale ng'abadde akutte nnyo olwo ne zitomeregana. Abadduukirize bakyomedde polisi olw'okutuuka ekikeerezi. Abadde avueri na Maria Bosta wa Bosta naingira muno makatu mirambo nekibeerawo ne tujjamu bali abakazi ababiri abafudde ne tujjamu driver n'obwana buli wano busatu kuliyo wa Bosta. Bino ebiseera bye tulimu kati bibi ebiseera bya tuva mu Christmas bayina okulaba nga bavuga bulungi mmotoka gule 12 baluza ssaawa 3 batuyambeko bajja bakoleka Pawulo mukulu. Abalumiziddwa basoose kubatwala mu ddwaliro lya Kikando Health Center 2 n'oluvannyuma poliisi bajjeeyo ne bongerayo emulago. Emirambo poliisi egitutte mu ggwanika ly'eddwaliro e Kawolo. Sawulo w'okulira yakusakidde Green ku Lwabukedde TV. Kitalo ddala bannakibiina kya FDC nga bakulembeddwamu amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina bavumiridde eky'akakiiko ak'ebyokulonda okuyimiriza kampeyini mu disitulikiti ezimu. Bagamba nti kino si kya bwenkanya kuba akazito kateereddwa ku bannabyabufuzi bokka ng'emirimu emirala mu bitundu ebyo gyo gitambula bulungi. Bannakibiina kya FDC nga bakulembeddwamu amyuka Ssaabawandiisi Harold Kaija balaze obutali bumativu olwa ssente bw'akakiiko ebyokulonda omulamu Simon Byabakama okuzaamu kampeyini mu disitulikiti ezimu nga bagamba nti abalonzi bagenda kuba n'obuzibu okusalawo ku ani gwe balina okulonda kuba tebalabye ku beesimbyewo ate nga si buli yeesimbyewo nti alina omukisa gw'okwogerera ku leediyo. Kunoonya obululu kwokka kwe kubadde kutambuza obulwadde. Abantu mu butale gye bali, abantu bw'otuuka e Kampala mu makubo mwebali okujjako batugambe mbali mu kuteekateeka lockdown naye nga bakiyisiza mu kakiiko ka byakulonda. Basaasidde nnyo abannuupu olw'okuviibwako omuntu waabwe. Yafudde mu bintu bitwali tulowooza ebyalwadde nga byeyita ebyokusaago n'ate n'okusaasira ne bannamawulire olwa mukwano gwa Fashraf eyakubiddwa essasi ku lunaku lwa jjo tategeera oba yadde rubber bullet oba yabadde essasi lyennyini naye kyonna ne bwe gwali baddemu gwe ne bwe lwali badde luyi. Munnamawulire muntu atambuza mawulire kati okumukuba kiba kitegeeza mbu toyagala bannansi kumanya bigenda mu maaso. Baliko n'abantu bebogeddeko ababuzibwawo kibagambye nti kyongera okutya mu bantu nga tusemberera okulonda. Wiikisi 2 eziwedde Justin Juko Uganda Destroyer omuntu eyakwata fulaga ya Uganda n'agiwanika n'afuna Uganda Gorod eyali badde nga Goodwill ambassador wa Uganda yakwatibwa n'olwaleero teri statement yali efulumiziddwa ku bimukwatako. Kaija wabudde ne bannaddiini ku kiina okuleba ku nsonga eziriwo kati. Babeerenga bannaddiini ab'omunsi endala balwanirire okulaba nti wabeerawo okutabagana okusoka gavumenti ey'ekintabuli. Yakulira ekibiina ekitaba bannamawulire mu ggwanga ekyawujja Mathias Rukunda asabye Pulezidenti Yoweri Museveni okukoma ku basajja b'okukomya okutulugunya bannamawulire. Bingi ebitusobooza ng'abamawulire n'ekya poliisi n'amagye okutulugunya bammemba baffe kisusse. Mu nsi eziri teriyo munnamawulire atulugunyizibwa Pulezidenti dekira mukwatako. N'essaawa ya leero tunabawulirayo Pulezidenti ng'ayogera ku bintu bino nga bye tuzze tubemulugunyako ebbanga lyonna. Kino kiddidde ab'ebyokwerinda okuba bannamawulire enfunda eziwera nga bakola emirimu gyabwe nga n'olwasembyeyo kyatuuse ku Kasirya Sherafu wa Ghetto TV, Ali Mivulo WNTV ne Lutaya Daniel wa NBS olunaku olw'eggulo. Mu kaseera nga kano ekigendererwa ky'abalabe baffe bano kiri kimu tuteekawo mu mbeera etiisa tukyawe omulimu gwaffe tuguveemu naye guno omulimu gwe twasoma tetulina gye tulaga tubasaba mubeere bavumu mubeere bagumu. Akulira ekitongole ekirwanira eddembe ly'abannamawulire Robert Sempala agambye nti bagenda kusinkana ebitongole by'ebyokwerinda n'abakakiiko ebyokulonda okutema empenda ku ngeri gye bayinza okukomya okutulugunya bannamawulire. Twagamba mu biro bye twogera erudda eno bulijjo
naye nga tetubatuukiridde kubabuulira maaso ku maaso. Sekindi balowooza nti byambu byanjwanjwa, naye twagala tubawe obukakafu obujulizi obulaga nti byogerako bituufu, abaana bakubibwa. Munnamateeka Faizo Mulira asabye bannamawulire okuŋŋaanya obujulizi okulaba nga batwala abasirikale abakolako effujjo mu kkooti. Osookera ku kamanda kubanga betulaba abatulugunya abantu babeerawo ba RPC wabeerawo ba DPC, abo bwe muba musooka okulikodinga amannya gaabwe, ebisigadde ennamba zaabwe na biki bijja kufunika. Ate bo abakozi ba KCCA abakola ku nguudo boogedde ebizibu bye bayitamu nga bakola emirimu gyabwe omuli okukwatibwa endwadde eziva ku bbula eri ebikozesebwa. Bano babadde bugoloobi wano mu Kampala. Ekitongole kya KCCA ekisiimye amagombolola agasinze okukola obulungi mu nkola ya weeyonje gye batandikawo okuyonja ebitundu ku buli nkomerero ya mwezi. Omukolo gubadde mu kifo kyabwe bugoloobi nga gwetabyeko akulira ekitongole kino Dorothy Saka ategeeza ng'enkola eno bweyambye okutumbula obuyonjo mu kibuga. Competition eno ba challenge eno yatandika okuva mu October okutuuka mu December nga twagala okulaba ani divisions ki esinze okulaba nga yenyigira nnyo mu by'okuyonja. Abalongoosa ekibuga basinzidde wano ne boogera ebizibu bye basanga omuli n'endwadde eziva ku bbula gy'ebikozesebwa ebimala. Amagombolola agasinze okukola obulungi gaweereddwa ebirabo nga Makindi eganyuddemu akendo. So twafuna abasazi ba judges nga omu ku bo aviira mukira mayor, deputy mayor ne babenti bo feke nyini sife tusalawo nti ono yasinze. Akuliddemu empaka zino Godfrey Nsubuga atubuulidde ebyesigamiziddwako. Okwera enguudo nno okwo kwe kumu ku bisinze okuwa abantu makisi kubanga twagendanga ku makya nnyo tusobole abantu bonna basangayo obanga ddala bakola. Weeyonje ekigambo kigazi kiviira ddala kweyonja omubiri nekyambuka era nga tukimanyi KCCA evuddeyo nnyo okulaba nti eteeka ensimbi nnyingi nnyo mu weeyonje. Bababeera ku luguudo lw'e Busabaala banifuna ku bwereere bw'enfuufu oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti Pulezidenti Museveni agenda kutema evvunike ery'okulukola. Enfuufu yo nnyingi gendera mu byokulya twagala tukolerako n'embeera gy'oyitamu ekunyigiriza jangu gyogere wane. Oluguudo ono lusangibwa mu ggombolola ya Makindi Ssaabagabo mu Wakiso. Ssentebe wa Gangusi Fred Musoke ne mmeeya w'ekitundu kino John Baptist Kiyaga boogedde ku mbeera eno. Abantu bano kizibu oluguudo luno lubadde lubatawaanya. Kitegeeza nti abantu bano babakolera oluguudo luno bo bajja kusobola bizinesi zaabwe okugenda mu maaso. Ekyensonga nti pulezidenti w'eggwanga ajja okutema evvunike ku lw'oluguudo tukyaniriza bwe kinaabanga kituukiridde. Omubaka Emmanuel Kigozi Ssajja ly'abeene naye ayogedde ku lutabaalo luno. Luno oluguudo lwetuyita apakikajjo ne wakikajjo nazo kontrakiti egenda kusayiningibwa ate era nga waliwo n'enguudo zetutadde ku lisiti ezigenda okukolebwa. Shamshad Nalujja ne Yudaya Namyalo y'okusekidde Grino lwa Bukedde TV. Mugetukujjidde mu nsiike ey'ebyemizannyo Uganda Cranes ey'abazannyi abazannyira awaka 25 esitudde leero okwolekera eggwanga erya Cameroon okutandika okwetegekera empaka eza CHAN nga zino zigenda kubeerawo mu ggwanga lino. Empaka zino zaakutandika nga 16 omwezi ogujja. Z'empaka z'omupiira ogw'ebigere eza Faizo Sebayiga Cup zaakomekerezeddwa ekitintale nga aba Warriors be baaziwangudde. Empaka z'omupiira ogw'ebigere eza Faizo Sebayiga XMas Cup zaakomekerezeddwa ku kisaawe Mirambo ekitintale. Omukolo okuggalayo empaka zino gwetabiddwako omubaka omukyalo owa Kampala Nabira Naggayi wamu n'abakungu abalala okuva mu ofiisi ez'enjawulo. Empaka ezimaze omwezi omulamba nga zizannyibwa zawanguddwa Warriors ng'akubye Bogota ku ggoole mu kubwereere ng'abadde ya penalty. Ttiimu 5 ze zeetebye mu mpaka zino ng'oluvannyuma abawanguzi aba Warriors bayambaziddwa emidaali okukwasibwa ekikopo wamu ne Ssedume w'Ente ng'abaakutte ekyokubiri aba Bogota bakwasiddwa mu joozi omupya wamu n'ekimeme w'embuzi. Era nsuubiza bannamutungo ninayo ne tonamenti endala ng'ebikonde bigera kuba bizannyibwa
era twalibadde twabitandika naye okusinziza ku mateeka agaliwo aga covid pulezidenti alina kubeera ng'akola ki abiri. Essuubi lingi nnyo nti nebantu ne munaaba mutuuse taddemu obwesige bwammwe tugenda kukolera ddala ebyamaanyi kuba kino kitulaze nti abantu ebyemizannyo babijumbira nnyo era babyagala nnyo. Njagala okwebaza ttiimu zonna ez'etonamenti eno era nebaza ne Kansala Faisal olw'enteekateeka eno ssebo mukama waffe Kansala waffe omulungi. N'emizannyo gya Mirimu Zone Sports Gala gyakomekerezeddwa ku kisaawe kya Kibutika mu Ndejje nga bakisiraamu bagiwangudde. Bano okutuuka ku buwanguzi bamaze kumegga Kibutika ku bugo 26 ku 25 okuva mu mizannyo okuli ludo okubaka puulu n'emisinde egyasimbuddwa mmeeya wa divizoni y'Endejje Haji Sulaiman Ssejjengo. Naye ffenna tuli wano kuba tuzze okusanyuka emizannyo gitugatta. Era njagala tutwale ekyokulabirako nti obumu kyekitufuula ab'amaanyi. Twerabire enjawukana zaffe tusigale nga tukyali muntu atya. Ng'emizannyo giwedde abawanguzi abakisiraamu bakwasiddwa kimeme wa mbuzi wakati mu ssanyu. Bwetutyo bwetambudde badde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde. Essanyu Robbi Namweruka waali ajja kuba kutuusaako agataliiko nfufu ku ssaawa 4. Nze Aida Nakazibole mbadde n'ememba mulungi akuume. Mukusanyuka mu mbeera yonna tubadde bumu nga tussa kimu kati tubaagaliza More Christmas.